okubala essuula 32 olunyiriri olusooka okutuuka ku lusembayo. Abaana ba Lewubeeni n'abaana ba Gaadi baalina ensolo nnyingi nnyo nnyini. Awo bwe baalaba ensi ya Yazeri n'ensi ya Gireyaadi nga laba ekifo ekyo kifo kya nsolo. Abaana ba Gaadi n'abaana ba Lewubeeni ne bajja ne bagamba Musa ne Yazeri kabona n'abakulu b'ekibiina nti, Atalesi ne Didoni ne Yazeri ne Nimula ne Kesuboni ne Eriyale ne Sebamu ne Nebo ne Beyoni, ensi Mukama gye yakuba mu maaso g'ekibiina kya Isirayiri, ensi ya nsolo, n'abaddu bo balina ensolo. Ne boogera nti, obanga tulabye ekisa mu maaso go, ensi eno eweebwa abaddu bo okuba obutaka, totusomosa Yoludaani. Musa n'agamba abaana ba Gaadi n'abaana ba Lewubeeni nti, baganda bammwe banaatabaala mmwe nga mutudde wano? Era kiki ekibakeŋŋenterezesa omwoyo gw'abaana ba Isirayiri obutasomoka okuyingira mu nsi Mukama gye yabawa? Bakitammwe bwe baakola bwe batyo bwe nabatuma nga nnyime Kadesubaneeyo okulaba ensi. Kubanga bwe baayambuka mu kiwonvu Esukoli ne balaba ensi, ne bakeŋŋentereza omwoyo gw'abaana ba Isirayiri baleme okuyingira mu nsi Mukama gye yali abawadde. Obusungu bwa Mukama ne bubuubuuka ku lunaku luli, n'alagira ng'agamba nti, mazima tewaliba ku basajja abaalinnye okuva mu Misiri, abaakamaze emyaka 2 n'okukirawo, abaliraba ensi gye nalayirira Ibulayimu, Isaaka ne Yakobo, kubanga tebangobereredde ddala. Wabula Kalebu mutabani wa Yefune Omukenezi ne Yoswa mutabani wa Nuuni, kubanga abo bagobereredde ddala Mukama. Obusungu bwa Mukama ne bubuubuuka ku Isirayiri, n'abatambuliza eyo n'eyo mu ddungu emyaka 4, okutuusa ezzadde lyonna abaali bakoze obubi mu maaso ga Mukama bwe baazikirira. Era laba, mwe muyimiridde mu kifo ky'abakitammwe okwala okw'abantu abalina ebibi, okwongera nate ekiruyi kya Mukama eri Isirayiri. Kubanga bwe munaakyuka obutamugondera, anaabaleka nate omulundi ogwokubiri mu ddungu, nammwe munaazikiriza abantu bano bonna. Ne bamusembererera ne bagamba nti, tunaazimbira ensolo zaffe ebiraalo wano n'ebibuga olw'abaana baffe abato. Naye ffe nnyini tulibanga tweteeseteese nga tukutte ebyokulwanyisa okukulembera abaana ba Isirayiri okutuusa lwe balimala okubayingiza mu kifo kyabwe. N'abaana baffe abato balituula mu bibuga ebiriko enkomero olw'abo abatuula mu nsi. Tetulikomawo mu nnyumba zaffe okutuusa abaana ba Isirayiri lwe balimala okusikira buli muntu obusika bwe. Kubanga tetulisikira wamu n'ab'emitala wa Yoludaani n'okweyongerayo, kubanga obusika bwaffe butugwiridde emitala w'ene wa Yoludaani ebuvanjuba. Musa n'agamba nti, bwe munaakola ekigambo ekyo, bwe munaakwata ebyokulwanyisa okukulembera Mukama okutabaala, na buli musajja kummwe alina ekyokulwanyisa bw'anaasomoka Yoludaani mu maaso ga Mukama okutuusa lw'aligoberera ddala abalabe be mu maaso ge, ensi neewangulwa mu maaso ga Mukama, awo oluvannyuma ne mulyoka mukomawo ne mutabaako musango eri Mukama n'eri Isirayiri, n'ensi eno eneebanga butaka gye muli mu maaso ga Mukama. Naye bwe mutaakole bwe mutyo, laba, nga mwonoonye Mukama, era mutegeerere ddala ng'okwonoona kwammwe kuli bayigga. Muzimbire abaana bammwe abato ebibuga n'ebiraalo olw'endiga zammwe, era mukole ekyo ekifulumye mu kamwa kammwe. Abaana ba Gaadi n'abaana ba Lewubeeni ne bagamba Musa nti, abaddu bo banaakolanga Mukama wange bw'alagidde. Abaffe abato, bakazi baffe, embuzi zaffe n'ensolo zaffe zonna zinaabeera eyo mu bibuga eby'e Gireyaadi. Naye abaddu bo banaasomoka, buli musajja alina ekyokulwanyisa olw'entalo mu maaso ga Mukama okutabaala, Mukama wange bw'ayogedde. Awo Musa n'alagira Yazeri kabona ebigambo byabwe ne Yoswa mutabani wa Nuuni n'emitwe gy'ennyumba z'abakitaabwe ez'ebika by'abaana ba Isirayiri. Musa n'agamba nti, abaana ba Gaadi n'abaana ba Lewubeeni bwe balisomoka Yoludaani awamu nammwe, buli musajja alina ebyokulwanyisa olw'entalo mu maaso ga Mukama
ensi n'ewangulwa mu maaso gammwe, kale mulibawo ensi y'e Giriyaadi okuba obutaka. Naye bwe batalikkiriza kusomoka wamu nammwe nga bakutte ebyokulwanyisa, baliba n'obutaka mu mmwe mu nsi ya Kanani. Abaana ba Gaadi n'abaana ba Lewubeeni ne baddamu nti, nga Mukama bw'agambye abaddu bo, bwe tutyo bwe tunaakola. Tunaasomoka nga tukutte ebyokulwanyisa mu maaso ga Mukama okuyingira mu nsi ya Kanani, era obutaka obw'obusika bwaffe bulibeera naffe emitala wa Yoludaani. Musa n'abawa bo, abaana ba Gaadi n'abaana ba Lewubeeni, n'ekitundu ky'ekika kya Manasse mutabani wa Yusufu, obwakabaka bwa Sikoni kabaka w'Abamoli n'obwakabaka bwa Ogi kabaka w'e Besani, ensi ng'ebibuga byayo bwe byali wamu n'ensolo zaabyo, by'ebibuga eby'omu nsi eriraanyeewo. Abaana ba Gaadi ne bazimba Didoni n'Atalosi n'Aloweri, n'Aterosisofaani ne Yazeri ne Yogubeeka, ne Besunimira ne Besukalaani, ebibuga ebiriko enkomera n'ebisibo by'endiga. Abaana ba Lewubeeni ne bazimba Kesuboni ne Eriyale ne Kiriyasayimu, ne Nebo ne Baalumyoni, nga bawaanyisizza amannya gaabyo, ne Sibima ne babituuma amannya amalala ebibuga bye baazimba. Abaana ba Mikiri mutabani wa Manasse ne bagenda e Giriyaadi, ne bakirya ne bagobamu Abamoli abaali omwo. Musa n'awa Makiri mutabani wa Manasse Giriyaadi, n'abeera omwo. Yamiri mutabani wa Manasse n'agenda n'alya ebibuga byayo, n'abiyita Kuvosuyayiri. Noba n'agenda n'alya Kenasi, n'ebyalo byakyo n'akituuma Noba ng'erinnya lye ye bwe lyali.